kino ngenda kuvaawo nga nkyogeddeko. Tuyinza obutaba bakansala ba kibuga kino. Nina obukakafu ndivaayo n'enjogera ebyama. Lord Mayor ndi munyiivu nno ate ndayira wallahi ne Qur'an enjikwata wali wegase n'abagagga mu be paaka enkadde ne minutes weziri wasooka no weebavuma dozi tayikunizi tebagenda kukola kino wakiri tubalirire noleeta 300 billion tuziwe batayikunizi kansa ebifaananyi mu bijjeeyo byonna biraga nga yaleeta lipooti bbiri gyeyaba abamawulire endala ne gye yatuwa mu kanso yali ndala. Nasituka ne bakansala bannange bakatabu baani ne tukkirira mu paaka nga bagitaddemu n'ebyuma bamaze giteekamu ebyuma bagenda gizimbamu amayumba g'abagagga. Isu yange yali eyimiridde ng'egamba nze nagenda okutandika okutegeera n'okuyingira ekibuga nga paaka taata wange ava mu Kampala okujja mu kyalo. Nga paaka eyo enkadde gyakozesa okulinnya emmotoka ezimuleeta e Masaka. Nembuuza Lord Mayor mu kanso minutes weziri twebaza ki abagagga abajja ne babba ettaka. Gwe Lord Mayor sebo mulungi ennyo ali mu kugaa nti ffe twatunze omwala. Wali otunze paaka ekoleramu abantu emitwalo egisukka n'emitwalo emeka nga tewabalumirirwa. Ffe be twagenda ne tuwamba paaka eyo ne tubagamba waakiri okweyokera mu kibuga ne batusiba ne tubeera mu makomera. Kiki watutaasa nga otunda paaka? Ffe nga twasirika tugenda kwogera ebyama kigenda tuluma nga tubadde tulispectinga omuntu naye nga tukimanyi nti wabulabe n'eri ekibuga. Baatuwa komiti nga tuli ku nsonga z'ekiteezi tunoonyereze ku ttaka ne tugenda okunoonyereza nga Lord Mayor y'omu kuyasanga ettaka lya KCC eriri ennakawuka liriko yiika 36. Lukwago gwowa amazima ennyo ali mu ttukuba. Lukwago n'abantu bo ne mikwano gyo n'abafamile zo mwegabira ettaka lya KCC buli Idi ayagala okyogerako olwana ne bamugoba ewasali musale tasulako ku bwa Idi. Era Lord Mayor Lukwago and advocates yeewolereza egamba abantu abali ku ttaka eryo baliko mu butuufu KCC yaligayalira netalizimbako. Mu Uganda bwe mba n'ettaka lyange netirizimbako omuntu waddembe okujja n'alintwalako. Singa lyali Lukwago ng'omuntu erya KCC eryo tunoonyeze ettaka lya Kasasiro twazeemu tuguze. Ye heedi w'ekibuga Lukwago Elias. Lo faamu ye yeewolereza abaatwala ettaka ly'ekitongole. Parliament lwaki yo tevaayo netuyambako ku nsonga eyo? Parliament eveeko etuyambeyo etuyambe etubuulire mu kunoonyereza era ngenda kiremerako. Nange bwe mbanga sifuna kalulu nga njogedde amazima ngenda kwogera mazima meerere. Nze bwe mbeera ne bakansala bannange nayiga Lukwago awo era mbagamba mukolaganye naye naye ku ssaawa envannyuma buli akolaganye naye agenda kumaliriza mukuba. Gwe mulowooza Lukwago awo ku kanso talinaawo bakansala nga bakwano be? Lwaki atugatta wamu? Akube NUP. Lord Mayor kyenkusaba tugenda kuvaayo tweswaze naye kijja kukola ensobi nga ffe tukuswaliza mu mazima ameereere nga gwe otuswaliza mu bulimba. Kansala asayininga wa? Bulira bawoza kansala kiwandiiko kye tusayiningako mu kanso kibe ekyo kya kanso komiti n'osayininga nti mbaddewo atendensi yange yeeno. Oba olutuuka mu kanso osayininga nti mbaddewo. Waina obujulizi obugamba nti waliwo abali assente ne batayogera bagezeko okubanga bamanifestinga leeta obujulizi tutekinge actions. Anti erimu ba NUP n'okubuuza nti lwaki aba NUP teboogera mbuuliraayo kansala yayogedde. Sinamulaba. Lwaki mutagetinga NUP kubanga nkimanyi bano baagala kukyejjako bakisule ku NUP. Ate ne NUP tekola ensobi. We are in a political season abantu abamu baagala kuba abantu baffe. Kakati gwe onenya otya kansala nti teyayogedde nga walabyewo n'ebbaluwa ya head of state. Bwe kyoyagala okuŋŋamba nti kansala w'amaanyi ennyo singa pulezidenti. Kansala w'NUP gwe mukulowooza ku amawulire nti we w'amaanyi nnyo singa Museveni n'olwekyo kansala asobola okulaga tuganye omwalo okudevelopinga. Kati ne Lord Mayor alina okumanya as a Lord Mayor tosobola okubanga tomanyi ebigenda maaso mu kanso
gyokulira gwe nga political head oba omanyi singa rising at alarm alamu wali badde ogiraizinga nga kati bwe mwatujje ku kyuma kyagenda e Rwanda ekyakasasiro bwekimanyi ti mwakitwerabiza mutuvugire n'okumwala nge ku kyuma kyakasasiro tetuwulira bwe mwogere ekyagula naye omwala gugenda gagadi nabaana ab'omwala abantu tebakontestinga nkulaakulana tebalwanyisa nkulaakulana naye abantu the way it is handled is the biggest problem kubanga mu nsi nga ntera okugendako e Nairobi ntera okugendako ekibuga Chicago kiri waggulu wa river badevelopinga naye obuzibu obubeerawo you inform people who are there on time mwetegeke in such and such a time soba n'okubawa emyaka ena oba esatu in such and such a time wano tujja kuba tukulaakulanya kuba tetujja kubeeraawo kati awagenda kubeerawo kaafu mwe temutanaba kumanya kyama kubaffe ebyamemu tubimanya omusajja wa kaafu yajja n'alambula nti naye ddala wano woyitanga ebiveera byonna biri wali eri bikulukuta kati mu capital city bwoba ogenda okudevelopinga it's okay to develop any place baffe natwagala abantu balina enkulaakulana erina otambula n'abantu balina otambula n'enkulaakulana but in consultation kubanga mwenga ba political head temusobola kudda eri ne mwesansa bakansala ne batula wali olyaga ate Museveni yawandiise ebbaluwa kati gwoba okitegedde ti CEO w'eggwanga awandiise ebbaluwa ate lwaki olumba kansala waki gwe muno omuteebereza you bring evidence wuliriza ssebo nze okusirika tekitegeeza nze mu palamenti bwesogera kitegeeza nti mba nalidde kwankuwa ekyokulabirako tulina bannaffe wetwali tugoba tutaddewo okuteeka mu kitabo okugoba mpuuga tulina bannaffe ab'opposition abataateekako mikono anti wuliriza abataateekako mikono ekibiina kyava ne kibateekamu omugwa nti owaye lwaki tewataddeko tukutaddemu omugwa kenda oli asobola okuba ne yeerizavinga tulina bannaffe nkuwa ekyokulabirako abaliwo mu kuyisa etteeka ly'emmwanyi they were present but they never spoke kitegeeza nti olwokuba oliwo opposition mu parliament nga tewayogera ng'etteeka ly'emmwanyi baliisa kitegeeza nti olwekyo kati wuliriza kyenkugamba Lord Mayor talamentinga nze ndi muwagizi wa gundi wabali mwezi era namugambye nti tunakutwekayo bwanze ndi stakeholder mu kibuga tunakutekayo ku bwa Lord Mayor bali mwezi n'otandiko okuwanjaga olina okuba action oriented ekuwagira bali mwezi okuba meya nze tomanyi nti nze omukumbo memba wange wa nupu yangamba n'okungamba nti memba wange wa nupu ife tuli nupu ati wekusiba bula nupu wekusiba bula nze nkugambye nti nze bali mwezi namusibirira entanda wababeerawo such developments muyite ba stakeholders fenna twetaaga enkulaakulana naye tokeera ku makyo bagambe nti yesi twagala enkulaakulana naye mwe tugenda kubateekawa bali mwezi anasobola okuba omusajja ebyo biveeko nze nkugambye nze muwagira sikugambye nti omuwagire nze nkugambye nze bali mwezi ogwenoonyeza akalulu mu kibuga era namutaddeko amateeka nimugamba wabeerawo development fena tuzeetaaga sooka owuliriza abantu naye otandika okubuuza genesis ya buli kimu tokuba bukubi nduulu kwanaffe olumu abantu batugamba twakuwadde obukulembeze ng'onalebo naha tubuulire kiki siina maanyi omusembi batugamba kati gwe bobeera ne mukyala wa wakano nga sirina maanyi kiki ekiddirira